Kitalo nnyo ekya Pastor Iga era kantwala akakisa kano okukungubagiza abo bonna bambi abali maziga tuli mukonyola wamu nammwe. Okufa teri muntu akukolera appointment, okufa tebakukubira simu, okufa tebamala kuwandikira bbaluwa, naye byonna biva eri Katonda oyo nnyini buyinza yateekateeka yatugabira era yatujjako. Amanya n'eddoboozi yenze Shila Adita. Ebbanga Pastor Iga lyamaze mu ddwaliro ng'alwana n'obulamu bwe okulaba bambi nti abeera mulamu, mubaddemu abantu abasanyuka nga bagamba oyo singa tadda, mubaamu abantu ababadde nga bagamba ne bwatakomawo, mulimu abantu ababadde bagamba oba abeerawo abeerewo batabeerawo abeerewo, naye njagala okubajjukiza nti teri muntu atali wa mugaso, buli muntu wa mugaso mu ngeri ye. Olunaku olwaleero Pastor Ssenyonga ayina statement gy'awadde, statement ey'ekirogo, statement ey'omuntu atayagaliza, statement y'omuntu ayina obukyayi, statement y'abantu abatuju. Ogenda otya ku makya n'owa statement ennene bw'etyo ku muntu avudde mu bulamu bw'ensi, ku muntu gw'olaba nti abantu bonna essaawa zino bali mu kunyolwa, abantu bonna essaawa zino bali mu maziga, gwe n'oyita olukiiko lw'amawulire n'otuula n'otandika okugamba mbona abadde ng'awa abadde nnabbi wa bulimba ng'awa prophecies ez'obulimba. Njagala okutegeeza mwami Ssenyonga oba Pastor Ssenyonga, nze mu famire gye nkulira ndi mwana musiraamu, banjigiriza okuwa abantu ekitiibwa era nga bankuba bwemba nina omuntu gwenzivodde oba omuntu nga muyisizeeko nga simubuuzizza. So nno ŋŋamba kiina kye kyali kitegeeza. Essaawa zino nze njagala nkuwabule, bw'oba oli pastor mutuufu ng'oli professional mu bwa pastor bwo bw'okola, eyo statement ebadde tejja. Wabula igo gy'obadde n'oyo omugenzi wandisoose n'ogibikkako n'ofuna engeri gy'okaminga over it nga tozze mu mawulire kutulaga nti nno gw'oli musanyufu. Oyagadde okulaga ensi yonna ebintu omugenzi by'abadde akola, ky'ogamba ensi ebadde esirise oba ky'ogamba ensi ebadde teraba, ky'ogamba guweeka abadde abiraba. Lwaki ovaayo n'owa statement enkyamu bw'etyo mbuno abantu yasiiga abaana b'ab'endisirimu, omanyi abaana bameka be waakebakako, we tutandika okubala abaana be webaseko tetubala, we tutandika okwogera abawala bameka boggisizaamu embuto bangi, we tutandika okubala abaana bameka b'oyina be bangi. So nno ŋŋamba statement eyo ebadde teyina wejjira. Okozesezza olulimi lw'ekirogo, okozesezza olulimi lw'abantu abannanfuusi, abantu abataasoma, abalina obwongo obutono, abantu abatayiiya, abantu bali abalogo bannakinku. Bw'oba gwe oli pastor mutuufu, amaanyi gwe g'oyina wagajjawa. Bw'oba oli pastor mutuufu, buli gwe wagiwandiika ogimanyi ku kikumi ku kinnaakyo inedda. Mwenna muli mu bizinensi, buli pastor yenna ali mu bizinensi. Lwaki? Kubanga bintu bingi nnyo ebikolebwa nga bikontana ne Bayibuli. Tetugenda kuvayo tutandike kubooleka nsi, wabula essaawa zino za kukungubaga. Mwami weetereeze, beeramu n'obwongo obutono, ekiseera kigenda kukeera ku makya nga gwe essaawa zino gwe tugenda okuziika era gwe tugenda okubika. Olw'okuba mumanyi nti mwe muyina ssente, muyina security, temugambibwako, ekiseera kijja kutuuka nga empale gy'obadde osibira mu kiwato nga tokyayinako okiteeka nga wafuuse magumba. Tugenda kukuteeka mu keesi bakusimira ekinnya, bakuteekeyo wekka nga togenda genda na mmotoka yo, togenda genda na ssente zo, bakukubeko akadongo, bakuteekeko seminti n'enkokoto naawe oggwereyo. So nno mbadde ŋŋamba nga mmwe abantu abasoma ebitabo bino ebitukuvu oba ababirinako idea, mmwe mwandibadde example ne mutateekamu bukyayi mu bantu balala. Kati gw'olowooza famire ya Pastor Iga message gy'owadde bagenda gijjamu ki? Gw'olowooza obadde oyigiriza oba obadde olaga kukyawa eri oyo omuntu afiiriddwako obulamu? Bannange nze nno ŋŋamba ebintu by'oku nsi tebitwawula. Ebintu by'oku nsi tubirekere Katonda y'amanyi. Abantu bangi ab'amaanyi abafudde abasinga Pastor Iga, bangi nnyo ab'amaanyi abafudde abasinga Pastor Iga. Naawe bw'onooba ofudde wajja kubeerayo ab'amaanyi ddala abakusinga abala abakola ki? Abakusookayo. So nno nze ŋŋamba statement gy'owadde ebadde nkyamu nnyo era yeetaaga oveeyo weetondere famire ya Pastor Iga kw'otadde n'amakyaki gonna okuvvoola omuntu afiiriddwako obulamu. Amanya n'eddoboozi yenze Shila Adita. Mukama abankuumire.